Mugalambi mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera ekyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku Noti 753 Noti 65 M28. Brenda's School of Beauty welcomes you all to equip you with the knowledge and skills that will help you succeed universally, offering courses in cosmetology or skin treatment, which is a very competitive course and will help you become self-employed. The course will also teach you how to treat people with HIV/AIDS, broken bones, skin affected by cosmetics, persistent acne, diet, and so much more. Come and train with Brenda Mkisamgaga or bring your child for this opportunity of a lifetime, which will help you become self-employed and employ others as well. And because there is a very huge market for skin specialists, you can open up a job across the country anywhere, since so many people are suffering with skin problems all over the country. Brenda trains people regardless of age, and training is open to everyone, including the married. The school also offers both morning and evening classes and will train you to become women and men of valor. For more information, contact us on 0779 001719 or 0701 100246. You can also visit us at Mabirizi Complex Level 1. And if you have skin problems and you would love to detoxify your body when on medication, or you are looking for natural body products and anti-aging creams, Brenda Mkisamgaga, the skin specialist, will cater to all your needs. And remember, Brenda as a specialist advises you to keep a natural skin. Brenda Beauty World also focuses so much on ethics, professionalism, and integrity. Brenda School of Beauty, changing lives, changing the nation, and changing the world. Which is not manipulatable. It will take there your children, it would be a security fee. But do you believe in DNA? You know the consequences. The consequences are when COVID. If they manipulate it, there's something that shouldn't be commercialized. Your mama and Namatovi again. Namatovic. You. Yagenda ko mu DNA. Mpozi waliwo omukyala yali agamba yobaye taata we. Do you believe nti bawa muteekamu ekitiibwa? Kubanga by going to DNA you prove nti now you suspect into your senior. Era bwe babadde batambula ng'alinga nyina walibeerawo basebo w'omutayimbwa mu mutwe. Kuba balaba mu kutunda. Not the impact. Ekyo mukuba omutayimbwa tetwagala. Bakasajja kabukedde ku mutayimbwa mu mutwe. Baba ne kasirika. Oba bali kagoba ne kaddeyo ne kavuba eddimu gye kavubanga ebyo. Ne DNA lwaki ekyasenye ebiseera bino? It's advertisement. These are fake things. Nzeyije baleko. Yale. Enkofira yange eriwo. Ejja ku nkofira. Kadino wali enkofira ate suuti yo. Eriwo. Eri gye wangambye ya miliyoni 3. Singa mbadde nina gondi eggolo twagikutte. Gye twandibadde tukoleddemu. Gondi ndeete tokoleke. Ndeete enkofira mu mmotoka. Enkofira eyo kati ye trademark yo. Toyagala kukola nga teriiko. Naye leero ngenda kukubuuza ekintu eggulu wakikoonyeeko kye njagala kyokka. Nkofiira Junior yanguwako ssebo, tetulina nnyo budde leero. Omwana oyo Junior simanyi nakumanya. Nabwatambula. Kale twali tetubiri.
Ndotambula bwetonga bakutumye. Nga bakutumye n'otambula. Ate ali ku taata we. Omuntu ali ku taata wo izo mweteekako. Abantu gamba nti bwe mpandula eddusu n'okoma nga likaze niko. Mwe bali abakuba embooko. Ntayi. Ngonyumye. N'akatambala ka muhoozi. Nkalabako Government of Uganda. Nze gigenda gitya. Nkusangiriza nga oli ku mirimu gy'odduka ogenda naye ekintu ekisinza okukwata akati ennaku zino nsonga ya DNA. Gokkiriziganya n'abantu okuba nti bagenda ku DNA. Mu Uganda ekintu ekituufu kirimu eki. The weather forecast. Why? Is not manipulated. Weather forecast bazanya na bire na mpewo. Tiwali kirala. Bakozesa abantu endangamuntu byonna bifu. Kuba in case of endangamuntu kyali badde kitegeeza nti bakyabba butaala. Okwata bukwasi kinkumu kyaba forensic experts bajja ku mmotoka yo ne bagenda mu centralized authority. Ekinkumu ne bamenya kyali. N'ekyo bali mugezaako bigatta mu kifo kimu. Babbi bubbi. Wano Museveni yaleeta ebitala ne bamufera. Mbu kamera z'omugundi ziruddawa era be bamanipulating. Kamera ebifaananyi bwebiri babijjamu. Kati DNA gw'ogamba nti nayo tekola. Babagula. Omukazi agula. N'otwalayo abaana bo bonna nga mwijja we yabaguze. Buyina obugulu obukazi obukolayo buyina obusambe bulinga obwalwane bama. Bonna buli bwe buti. Kati kasitolaba. DNA should not be publicized. Kasitolaba kasajja kabukedde kasibona omutwe gwako nga babaguze. DNA yatuteeka ku misiba naye njagala omusajja oba omukazi ayingira buyira acid oba atege mu bomu. They're stupid. They're idiots. If we have an efficient DNA, why don't they extend this service to criminality? Gabi kaliyo gabinago kasitolaba ekintu ekirimu bukedde n'amawulire. DNA wouldn't be a publicized thing. It would be even secret. Nemujja waba muli obukazi atakasola ekitongole kirimu obukazi obubi obukazi bw'omu DNA bubi. Nobulaba obugulu bwe butuwana bulingo obwalu. Okay, kati mzee nga tuvudde ku kino ekyokubeera nti okay golowooza and right now DNA ebeera manipulated. Mulimu kintu kituufu which is not manipulatable. It will take there your children, it would be a secret thing. But do you believe in DNA? Do you know the consequences? The consequences are when COVID. Wajja kuyingira omukazi abo babuyira sidi obwo busajja. If they manipulate bagala kola sentene mulimu ekisajja kinene bwe kiti obusiru okirabira ddala n'obusiru bwakyo mu maaso. This is something that shouldn't be commercialized. Kakali kankubuuza oyo mama wange Namatovu yagendayo. Namatovu ki? Oyo omuyimbi yagendako mu DNA. Mpozi waliwo omukyala yali agamba mbu yoba ye taata we. Do you believe nti gondi bawa amuteekamu ekitiibwa? Kubanga by going to DNA you prove nti nawe you suspect nti yosinyuko. Nikakuba era bwe babadde batambula ng'alinga nyina yiwalibeera basebo w'omutayimbwa mu mutwe. Kuba balaba mu kutunda not the impact. Ekyo mukuba omutayimbwa tetwagala. Bakasajja kabukedde ku mutayimbwa mu mutwe. Baba nikasirika. Oba bali kagoba ne kaddeyo ne kavuba eddimu gye kavubanga ebyo. Naye DNA lwaki ekyasenye ebiseera bino? It's advertisement. These are fake things. Bagala sente. Edda tewalingayo DNA. Tebibadde commercial tebuyina kyakkola. Ezimbwa eziriyo tezirina kyakkola. Mbwa bubwa idleness. Bagala kola sente nabo bukalireko naye omuntu ajja kuyingiramu n'ejjambiya ateme obusajja obwo bwa DNA. Let me tell you, ffe mu Baganda tuli bwe tuti. When I suspect nti omwana si wange muleka mu ddaame nti omwana oyo bamutwalanga. 2 bwe tubanga tufudde abaana bonna abakasuku babatwala ku kifugi ne babasiba ebyayi ebifuvu. Kakati abafamire ye bajja ne bagamba nti oyo temumusiba
n'omukazi wayogera nti temukola ki temumusiba but men baganda men we know it's very embarrassing to your wife and to you nti kale abeekyeyo kale nti toliiwo but a man was never gone away. How do you admit nti mukazi oba amuzaalamu omwana ekyo ekisiru ekisajja ekisiru oba kyava mu ggwanga kyekyo n'obwo obukazi obulina obutumbu obulinga obwalwala ebbama tebukimanyi nti people can kill each other. A man can kill gun wano sirimu batta bameka. You need even counselors. Naye bwagala kasula akasajja kabukidaka n'obwo monito obwo naye kati bano boto blaminga baaki omukazi baaba yayenda commercialization bano babagula they are buyable. Omukazi abagula ku mujjo naye wali obukazi obwo tebusula mu nsoko nikono n'amaka g'omuntu musajja n'omutuka omukazi nakayira acid. So for you what is ennaku zino waliwo abagula DNA abaana nga ddala booli ne bakomawo nga si bono. Lwaki abaana bakafeero abaali bawakanya okutunda ebintu byakafeero DNA beyazuula si bibi si babe. They wanted to sell. Atonda yagenda mu busajja obwo mu bukazi obwo bulina obugulu obulinga obwebbama emuntu ezaalwana ebbama ne babugula. You are going to create trouble in your homes. Fe tulina system endala nti enkoko nkulu ogimanyi gizzard yes. If you are sharing lwaki abaganda bagamba nti enkoko ogire ne muliraanwawo. If you are sharing enkoko with your muliraanwa olusingo lugenda n'entingiri. Yes, it means two things. Olusingo I don't need to explain. Cherutegeeza entingiri kakati in case you are sharing enkoko with your neighbor n'olabanga gizzard omukazi sagikuwadde ng'agiwadde omugenyi. What does it mean? Kitegeeza nti enkoko eyo kitegeeza nti omugenyi ayagala omukazi yiziyewako husband ayinamu n'abaana ate tomukuba era ne bw'otuulira bano abakazi abatunda emmere era ali olusingo nakino. And when you split the gizzard into two nkoko nkulu gisalimu olabe kyefaanana gisalimu ebitundu bibiri genda osala enkoko nkulu ogibajjulemu olabe efaanana ki. That's another natural DNA fe gye tukozesa. Another DNA which we use normally mu Buganda kwalula bakwata era omuganda agamba nkakuumanga kalira ka mwana akalira k'omwana kano ke batujjako kwambuliko kkoodi maama wakakuuma mu kwalula abaana baleeta ekibbo ky'omubisi ne bakasiiga omuzigo kagaana akasinkinga toba wawaka. We also we look at another DNA until you can have a family where everybody is rich when you are poor. What does it mean? Nti emizimu gya waka bwe gijja okugaba emikisa gwe tegikuwa. Kisoboka ekyo. Oyinza okusanga nga family yabaavu mulimu omugagga omu si wamu. Oyinza okusanga nga family yonna y'abagezi nga mulimu omusiru si wamu. Eyo DNA. Yes. Kumuganda kwabuuza omwana ono nga talina magezi. Nga tafaanana banne. Why? Ebiseera ebisinga obungi abaana b'owakati basoma ab'omukazi ow'owakati basoma. Omukazi w'ewaka akola eddagala. Kati bw'akola eddagala n'alikuwa. Ebintu byonna ebisinga obungi abasawo bye babagamba biridde ati. Nze omusajja yajjako ewange n'aŋŋamba nti nkutte akapapula ka mukazi wange ng'ava ku musawo Muganda. N'amugamba nti muteere mubbi w'omulalu. N'amugamba impossibility. Bw'oyinza okulaba omulalu ng'apama. Ani yali amulabe? Bbi w'omulalu yali agenda mujjawo. But the man complained nti yali mpadde ow'abaana bange. So these women use unhygienic things okubiriisa abasajja baabwe. Kati nze ne musajja mukulu bansalasaladde emisale ne bondiisa kiteginkwatako. Naye abaana bano abato bw'oba olya nabo n'osyalinga nabo teekamu kamulali tobawa. Kati bwonooneka nnyo. Ekyokubiri ekyonoona abaana abo si kyeyo. Ekyonoona abaana abo nti famire eringa mbizi. Famire embizi kyekisolo ekiri abaana bayo kiringa enaalimu. Enaalimu njozi nnyo eringa mbizi. Ekkuba abakuba ne bakujjawo. Ne bw'oba olina ky'obakoledde. Kakati famire ezimu emizimu egundi yaazo nti zisobola okwonoonawo omuntu ogwo.
ye nayonooneka naye aba abafaanana naye nga yo ekiwuka kyakola ki kyamulya eyo famire yeba emweriiridde aba abafaanana. Kakati ekyokusatu kyetukozesa buli famire erina features zaayo. Kati nze ne bwokebero yo junior ku ssomero engatto yazirinnyangamu bulinnya. Why? Tuyina kannasu kaffe ewaffe keebaka bwe kati kano tekali straight keebaka bwe kati kati ki ewana engatto neekookya even me mbusala busazi mbusalira ddala ekigeni kitulire ku musayi tebufiitinga mu ngatto. Kakati ako tukamanyi kannasu keewaffe tukamanyi. Buli famire erina features. Waliwo abalina namagalo nga kati bebe bakamusala nga muto ne bamujjanjaba. Bonna buli famire erina features zaayo eziri obuzaavu. Ekyokusatu that we use kakati ab'enkima omwana bwe yazaalibwanga nga mumuwakanira nga mugenda ewa nga mugenda ebunjakko bebi nga bamusuula mu nnyanja. Bwe yabanga ow'enkima nga baga nti ajja n'enkejje mu ngalo bw'atabanga wankima nga agwamu. Do you know the science? Once a woman agrees okutwala omwana we bamukube mu nnyanja kiba kitegeeza tiyeyendako. It was testing the determination of the woman. Nti omukazi amanyi nti yeyendako tayinza kukkiriza mwana we kumusuula mu nnyanja. This is the natural DNA zitwakozesanga. Ekyokusatu ekululumaana nti bw'otegeera nti omwana ng'omususpecti nga siwuwo omukube embooko mu mutwe nga bebe ogera mukazi we taliiwo si mbooko zino emiggo fimbo mu mutwe wataba waafa mukawompo naye Muzeeyi Mirundi obeera awo toli musezi nga weeyambulira omwana omukuba embooko. So ebyo biba nakyo ne mwana ez'okwembasa entuufu ekyo kituufu. Abantu abagenze ebweru babasiba abaana era in many cases abaana bagenze bakebera okubatwala nga si baabwe. Ekyokubiri ekikakasa nti omuwala oyo bw'omuweereza ssente ewaka zikozese toyinza kuddira mukazi muntu tejja kumala emyaka 2 nga toliiwo bowa okutwalayo ssente omukazi bamusoberera. And today abo basiro women use contraceptives. They are not old women bamama baffe abakwatanga ekifunfugu ne bakyeyisa ku lubuto ne bakiteeka mu kisasi nti mwana nga bwe mbase nakuwalula sijja kusomonanga olubuto. Today's women, you have condoms, you have what? Which means kubeera kyetubadde kinadde neebuuza nti ku bintu byonna ebiriwo ennaku zino ekyo ekisajja ekinene ekyo kisajja ajja kuyingira nejambiya kijjako ensingo. Naye kati Muzeeyi Mirundi gwe kyenjagala okubuuza gwe DNA ogikiririzaamu? I've told you in Uganda there is no efficient and trusted institution. Look, one day twali jinja ne president Museveni entered the shop. I don't know shop mu trading center. Nagenda agulamu gold. Atali mu vitu mulaba mwitani. Samona. Nabaga njagala samona. Omusajja wa samona namukwalira mu ekifaananyi. Nga Museveni agula samona in a portrait way n'ekimutwalira. Namuga, do you know what it means? Kitegeeza Museveni samona amumanyi. Of all things, items in the shop, Museveni to mention the samona, pick it up. Nga bwona bwe palaso nti yali yetadde ku kabaka. Put it up. Kaka edemuga nti oyo samona. Naye look, when Museveni fell sick, ne bagamba nti yalwadde COVID ekisaaliwa. Nedda musendero COVID ekisaaliwa. Tebayina babba ne badduka. Paka gavumenti enadda kulina bamusendera amasasi. Okitegedde? Okitegedde. Nkitegedde naye tebasobola kuba musenero masasi. Linda. Buli gavumenti ejja mu buyinza esooka kukwata bano abagibyemu. Neva kuba kabanga limu gwebugwa tuleta gundi tobaleetera pick up genanga nga basinika mu gwebugwa bamuyola bati noddeno kyabula miti wagirabako bazitanga kyabula miti osiba mu mugwa nogenda n'omuyisa mu Kampala nga era nze mbabule nembaga nti banna mukyuse tambula emisi mukoze ejja bafuga emyaka 5
kasitana akwata ku mubbi abakuba Museveni batasobola kukwata kuba kuddumibi ojja kulaba kakati therefore nze nkugamba my concern is once you see a lot of publicity by Ugandan masculine newspapers it is useless abo banoonya mawulire omusajja tabali batano nga nisebo ziri bagwa ababe soko twaliyo ziri bagwa mukazi mukadde takyakoona kagere gwa ababo baliwa sebo ababo baliwa namusooka mutwaliyo abamwe abamawulire babuwa sente ate ntono kati bulina okubanga bwakola endagaano na bano but you are inciting, you are breaking up marriages. Ekyamawulire n'okubeera nga basasula sikimanyiiko ekyo ebyo bigambo byo naye you asked a question, why is it rampant now? Yes. They want to make it commercial. And no, I just want to pick your take ku DNA. Naye nombuulira nti edda baakikolanga batya n'ebisigadde something that concerns a marriage cannot be commercialized. No naye waliwo ekisajja kinene bwekiti obwavu bubadde bukitta olabagana agasajja kankubuulire egundi UPDF bwe yagenda e Congo ekisajja kyava mu Amnesty Commission ekisumu ekibbi nekigenda mu parliament nekisangayo babbi bannaakyo bwasooka kuba mu monitor ADF commanders want to surrender. But you see, where? Tell me where any senior ADF commander where has he surrendered? Chogenda no nichitwisha cho babongera sente. Let me give you two examples to no. Tugende maaso. One, omusajja yava ebutabika expert knowledge leka DNA naga nti omwana wa kake yata girlfriend was mad. Omulamuzi naga nti all of the evidence given prove otherwise. Omulamuzi nasinga owebutabika kuwe butabika yali decide. Netugenda ono sifefe kani bamitanga fefe kani yali chairman webuyo ne bamusanga nga bamusi kidokita kyemulaga ekigwagwa ekinenvunyu mu mutwe kyagamba mbu yeetuze. What are characteristics of a person who has hanged himself? One, yenyaga abaganda tuyita kwenyaga. Once you block here ebibadde mu lubuto bifuluma yali yenyaze nekijja n'entwe yakyo n'entwe a fool, a medical doctor who is a fool as an expert. Two, omusajja ali mulema waliwo omuggo. Nomala omuntu eyeetuze aswagolinga yejjemu omugwa. Omuntu eyeetuze ayimira ku kameeza n'akasamba. Kyajja n'entwe yakyo okuva emulago n'obugwagwa bwakyo n'obusiru bwakyo. Kakati wano mu Uganda tetuyinaawo expert knowledge. Everything is manipulated. Tewaliwo n'ekiyinja bukindabawo. Even the testing of blood. No. We try to soma political science. Omusajja tugamba nti abasajja bajja basatu. Dokita, ne wajja mathematician, ne wajja ne lawyer. Omugagga n'abagamba tinjagala munkolere equation eno. 1 + 1 equals what? Mathematician yaga nti either 2 or 11. Ekituufu namugondi lawyer namugandi, what do you want me to make it? Because I can make it a lawyer pushed his chair namugandi 1 + 1 T. How do you want me to make it? Oyagala njifuule ki? Ye lawyer kakati medics bafuuse ba lawyer. I cannot rely on even a post-mortem report. They are buyable. Baby, good evening, Mr. Johnny. I don't trust anything in Uganda. No, they don't trust anything. See, Uganda niche, she interesting. Kubanga bonna gali ku commercial. And you see, in almost circumstances, doctors and lawyers
are not allowed to advertise themselves. Why is DNA being advertised? Until next time. Omusajja aliyingira bukidi namuba nakuba Ssebbowa n'amutta. Mweraba.